This is ITV Uganda. See your dreams. Hallelujah. Amani agali mukumanya Katonda. Katusoke tusabe. Kitange nkwebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu kubanga okoze bulungi obutali bw'akabaka Katonda atagwawo. Oli mulungi, oli w'amaanyi, oli mwesigwa. Tewali akwenkana ayi Katonda, tewali alinga ggwe. Olina amaanyi agatagambika, olina obuyinza kabaka w'abakabaka. Otukuliza agenze n'olunaku olwaleero bwe tutakwebaza tubeera balyaza amaanya. Tukwebaza kubanga okoze bulungi, otuyambye ayi Katonda. Abakazi n'abasajja nga bali mu malwaliro, abantu abasinga obungi nga baafudde, ffe tuli balamu, tetusobola butakwebaza Katonda. Weewaawo twandaba tulina bye twetaaga nga tetunabifuna, naye ekyo tekitugaana kukwebaza. Tugamba nti weebale kubanga otukuumira abakyala n'abaana, otuwadde obulamu, otuyisiza mu bubenji, otukuumye eri abalogo, otukuumye eri emitaawaana. Tunaakuwa kiffe abaana b'abantu, tewali kye tuyinza kukuwa. Olwabula tukwebaza weebaza olw'endwadde z'otuwunyizza, olw'emitaawaana kye tuyiseemu. Tukwebaza n'amakya g'olwaleero nga tugenda gaba n'ekigambo kyo. Kkiriza ayi Katonda abantu wabirewo awona, wabirewo asumululwa, wabirewo ataasibwa, abeetaaga bakuzibwe, abalina ebibuuzo leka baddibwemu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukwebaza n'olwa bulikwe tukwebaliza Katonda kubanga bulikwe ogenda kulokoka, bulikwe ogenda kyuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuwali ekitiibwa n'amatendo mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Twebaza Mukama basabo ne bannyabo olwa puroguramu yaffe eno enganzi amaanyi agali mu kumanya Katonda. Haleluya. Brother Jeremiah abuuza ku bantu abatuwuliriza. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze neebaza Mukama olwa entegeka ennungi gy'alina eri Buyikwe. Tubadde twakajjawo naye nga Mukama atukozesezza ebyamaanyi n'ebirungi. Buyikwe tugyagala nnyo era ne Mukama agyagala nnyo, era Mukama abawa omukisa nga tuweereza gye muli. Amiina. Haleluya. Neyanziza Brother Chobe Jeremiah. Onono mutabani wange, Mukama mukoze bulungi, musajja muyivu, yakamaliriza emisomo gya degree mu information technology. Amiina. Musajja mukugu nnyo mu bya kompyuta. Bw'oba mulina ekyoyagala kutereeza mu computers zo, oyagala okukola website, oyagala kutereeza email, byonna abimanyi, abikola bulungi nnyo kubanga mukugu nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate nekisinga obukulu yalokoka. Haleluya. So twebaza Mukama basebo ne bannyabo olw'amakya gano, era nekisinga obukulu kubanga tuli mu mpolo za iMedia. Haleluya. Twebaza omukulu Mugoya Michael, tukoze bulungi nnyo, obeerawo wetukwagalira amazima ne tukusanga. Nsaba Katonda kuwumukisa, nsaba Katonda eno media eno studio Katonda agikulaakulanye, agikolere ebyekisa. Ate n'ekisinga obukulu Mwami Mugoya wandikiriza Yesu n'olokoka. Kyekisinga okuli ky'amaanyi ekyo muganda wange Mwami Michael Mugoya. Ekyo bw'onookikola ojja kubanga okuti ku mutima gwange. Haleluya. Tugenda kutuka sipiidi mu kigambo kyaffe ekyolwaleero, naye nga tuli wansi w'omutwe ogugamba nti amaanyi agali mu kumanya Katonda. Haleluya. Juzi nabagamba nti bw'otamanya osigala nga tomanyi, era bw'otamanya tosobola kutegeera. Osooka kumanya n'olyoka otegeera. Mukama yeebazibwe. Bw'otamanya osigala ng'oli muzibe wa Setaani. Bw'oba tomanyi ebintu bisigala nga bwe bibadde. Naye bassebo ne bannyabo, bw'otanula okunoonya okumanya, obulamu bwo bukyuka. Bw'otanula okunoonya okumanya, ebintu ebibadde byagaana bitandika okugonda. Bayibuli egamba nti eri abantu ebyo tebisoboka, naye byonna biyinzika eri Katonda. Haleluya. Bw'otandika okumanya Katonda,
bw'otandika okutegeera katonda biki byayagala biki bya pulaningi ery'obulamu bwo amazima ebintu bitandika okukyuka. Basebo tulabyeko katonda ng'akyusa abantu abaali abatamiivu olwaliro babuulizi ba njiri abaali abayaga olwaliro baafuuka n'abatume ba katonda abantu abaali ababi naye bwe baasalawo okutegeera n'okumanya katonda obulamu bwabwe bwakyuka. Nawe nkusabidde amakya g'olwaleero yayanira okumanya katonda. Tegeera nti katonda teyakutonda kubonabona. Tegeera nti katonda teyakutonda gwe onywa omwenge otamiire. Tegeera nti katonda teyakuteeka ku nsi kuno okuliibwa envunza. Nedda, waliwo pulaani ennene katonda gy'alina obulamu bwo. Naye omulabe omulangira afuga ensi eno yakuziyiza okumanya. Naye amakya g'olwaleero nsabye katonda atama abikule amaaso gafa g'omunda. Ne waliwo ekisuubizo ekinene kinazudde ekiri mu Isaaya 43 bimu ku bisuubizo katonda byatusuubiza abaalokoka. Bayibuli egamba nti abona bamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana be. Kano abaalokoka katonda era gyatusuubiza kiri mu Isaaya 43 olunyiriri lwa 2. Njagala owulirize bulungi bw'oba olina bayibuli yo nandisabye obikule wamu nange. Isaaya 42 olunyiriri lwa 2. Bayibuli egamba bweti nti bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu miga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro tosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku gwe. Haleluya. Verse number 3. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, omutukuvu wa Isirayiri, omulokozi wo ne bw'enkomaawo. Mukama mulungi yebazibwe. Mugambe nti bimu ku bisuubizo eby'amaanyi katonda byasuubiza abalokole kisangibwa mu Isaaya we twakasoma essula 43 olunyiriri lwa 2. Watugambira nti bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu miga tegiri kusaanyaawo. Ensi eno ejjudde emitawaana, ejjudde ebizibu, ejjudde ebintu ebiringa bwe bityo. Ensi fenna tugirimu, abalokole n'abatali balokole. Mukama mulungi yebazibwe. Naye njukira mu Yokaana 1:12 Bayibuli egamba nti abo bonna baamusembeza, abo bokka baasembeza Yesu, abo yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Ekyo kigambo kya Katonda, ago ge maanyi agali mu kigambo kya Katonda, nti abo baasembeza Yesu, abakkiriza Yesu, abo yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kakati ate aboogerako mu Isaaya 43 nti mwabaafuuka abaana bange, mwabaafuuka abantu bange, newankubadde ebizibu nga weebiri, newankubadde emitawaana nga weegiri. Kubanga ensi gye mulimu waliwo agifuga bamuyita Lusifa. Mukama yebazibwe. Naye bwe kubanga mwafuuka abaana bange, mwafuuka ba mu nju, mwafuuka ba mu nnyumba, bwe munaayitanga mu bizibu, bwe munaayitanga mu mazzi, bwe munaayitanga mu muliro, omwo mwe muli ebizibu, mwe muli amabanja, mwe muli abalogo, mwe muli endwadde, mwe muli okufiirwa, mwe muli okufiirizibwa, mwe muli emitawaana. Assurance Katonda gy'atuwa, obukakafu bw'atuwa abaafuuka abaana ba Katonda ne balokoka, nti newankubadde tuyita mu bizibu nga bana bye byayitamu, naye ffe ekyenjawulo kye tulina, tuyita mu bizibu nga tulina Katonda. Haleluya. Mukama yebazibwe. Ensi gye tulimu engeri gyenyigiriza abalala naffe bwe twe tunyigiriza, naye ekyenjawulo ekiri ku mulokole nti ye ebimunyigiriza bimunyigiriza wamu ne Mukama. Haleluya. Bimunyigiriza wamu ne Katonda. Katonda abeera wamu naawe, era ne bwe bikunyigiriza tebikusaanyaawo. Ebisaanyaawo abalala, ebissa abantu abalala bwe yakkiriza Katonda, bwe yalokoka, obulamu n'obuwa Mukama, n'otambula nga Mukama bw'ayagala, n'otambula ku nnono z'ekigambo kya Katonda. Newankubadde olina w'oyita olunaku lw'olwaleero, naye waliwo Katonda ayitawo naawe. Mukama yebazibwe. Nina omukisa okubategeeza nti waliwo Katonda, waliwo amaanyi agali mu kumanya Katonda,
okyayinza kubanga olowooza nti nina ebizibu bingi naye njagala kuzaamu amaanyi nti newankubadde ng'oyita mu muliro newankubadde ng'oyita mu bbanja eryo bw'oba walokoka Katonda akumanyi era amanyi olunaku ddi lwagenda kusasulira ebbanja eryo. Haleluya. Amanyi ddi lwagenda okuwonya ekirwadde ekyo kubanga yogedde n'agamba nti ne bw'onooyitanga mu mazzi emiga tegigenda kusaanyaawo. Ategeeza nti emiga agiraba ogitambuliramu, alaba ebbanja olitambuliremu ebbanga lino lyonna, alaba ekirwadde ekikuluma, naye kimu kyabadde alinze gwe okukakasa nti omumanyi. Kama yebaziwe babalagera mu kigambo kye n'agamba nti olw'emiga egyamukuba twawonyezebwa. Mukama yebaziwe baana baawona abo abaayitibwa abaana ba Katonda. Haleluya. Mukama yebaziwe nti bw'onooyitanga mu muliro togenda kukwokya, togenda kusiriira. Ekizibu okirabanga ekinene naye bassebo ne bannyabo bw'oba walokoka ekizibu ekyo kakubuulira amazima agatakaawa. Katonda akimanyi era akihandulinga mu linnya lya Yesu. Kkiriza bukkiriza amaanyi agali mu kumanya Katonda. Bw'omanya Katonda Bayibuli nga bwegamba nti abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi, balikola ebyobuzira. Ogenda kuba w'amaanyi mukazi gwe, ogenda kuba w'amaanyi musajja gwe agenda kukozesa ebyobuzira. Totunuulira bizibu by'olitamu, totunuulira mbeera gy'oyitamu. Amaaso go gajje ku bizibu, amaaso go gajje mu mbeera eyo gy'oyitamu nga tunuulize Katonda. Ye Dawudi yakimanya n'agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerwa kwange kulivaawa? Okubeerwa kwange kuliva eri Katonda yakola eggulu n'ensi. Waliwo Katonda yakola eggulu n'ensi, waliwo Katonda yawanika enjuba nga temuli mpaki, waliwo Katonda amanyi amaanyi ag'emunyeenye zonna, waliwo Katonda basibo ne bannyabo oyo ayimusa abanyomebwa n'abatuuza n'abalangira, waliwo Katonda agagawaza abaavu, waliwo Katonda awonya endwadde, kaebe kansa akiwonya, siriima akiwonya, tewali kimulema oyo Katonda bw'omumanya. Haleluya. Agambye nti bw'onooyitanga mu muliro, ate ky'omukisa muganda wange mutabani wange nti abantu ebizibu bayitamu biyite, tebagyebaseemu, tebabituddemu. Twandibadde nga weebase mu bizibu, lwaki obituddemu? naye as long as ng'obiyitamu nga siri ebikuyitamu, amazima gali nti ogenda soboka mu linnya lya Yesu. Bw'oba nga sing'obituddemu oba siri ebikuyitamu naye ng'obiyitamu buyisi, essuubi lye tulina mu Katonda nti kubanga obiyitamu ogenda kubisoboka mu linnya lya Yesu. Naye nkusabira manya Katonda wo, tegeera Katonda, tegeera ennono za Katonda, tokyamakyamizibwa, tolimbalimbirwa. Bayibuli yogera mu Bagalatiya 6 kuva ku lunyiro lw'omusanvu nti temulimbirwanga, Katonda tasekererwa, omuntu kyasiga kyakungula. Haleluya. Amaanyi agali mu kumanya Katonda. Bw'omanya Katonda otandika kuwewula embeera, bw'omanya Katonda otandika kunyooma embeera, bw'omanya Katonda otandika kutambula nga weeyagala. Newankubadde olina by'oyitamu totambula ng'olabika bizibu. Bw'omanya Katonda newankubadde waliwo omuliro ogulinga ogw'oyitamu, newankubadde waliwo olwoyita walinga amazzi, naye bw'otegeera Katonda basibo ne bannyabo otandika kunafuya ebizibu. Otandika kutegeera nti Katonda eyakulokola alina amaanyi agakontroliga ebizibu. Amaaso gajja ku bizibu n'ogatunuuliza Katonda. Aleluya. Ayogera mu kigambo kye n'agamba nti mujejjeeri mmwe n'abakooyi n'abakozi batya n'abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Yesu waffe takaka muntu, Yesu waffe takaka towaaye kanyingire mu nyumba y'ogundi ngende mulokole. Nedda, bw'osooka okutegeera ng'enkooye tenzitoowereddwa n'ogamba ntegedde waliwo Katonda bwe batugambye, bwe bazze nga batubuulira, ye lwaki okwetika emigugu, ye lwaki okutaawaana, ye lwaki okubonabona, ye lwaki okunziba. Amasabo ganzibye, abasamize ne bansawula nezifunyeemu. Bayibuli era wengambira wenyumira, omukazi yalaba ekikulukuto n'atengejja mu basabo bangi nnyo. Bayibuli eyogera n'egamba
nti n'abonabona ennyo emikono gy'abasawo abangi. Ekisinga okunluma nti esente ze yafulumya zafulumira bwereere. Mukama omulungi yebasibwe. Omukyala oyo n'afulumya sente nnyingi nnyo mu mikono gy'abasawo. Simanyi wabaali basawo Baganda wabaali Bazungu, naye Bayibuli engamba nti yafulumya sente nnyingi naye n'atawona. Embeera neyeeyongera okutabuka. Naye Bayibuli egamba Yesu yali ayita. Omukazi n'ategeera n'awulira nti waliwo Yesu, n'awulira nti Yesu ayita. Basabo ne bannyabo, omukazi bwe yategeera nti Yesu ayita, n'awulira nti Yesu yasuukiza Laazaalo, n'awulira nti Yesu yawonya Batimayo y'omuzibe w'amaaso, n'ategeera nti Yesu aze ng'akola ebyamagero. Omukazi n'agamba nti nze olwaleero ne bwe naakoma bukodde ku kyambalo kye ngenda kuteeka. Basabo ne bannyabo, omukazi bwe yakoma ku kyambalo kya Mukama waffe Yesu, amaanyi ne gava mu Yesu ne gawonya omukyala oyo. Omukyala n'awonyezebwa. Mbagamba amakya g'olwaleero tibona okoma ku kyambalo kya Yesu, tibona ojja n'okwata ku kyambalo kya Yesu n'okkiriza n'omutima gwo tiwaliwo Yesu. Omusajja eyavudde e Kampala ogwaleese okutubulira. Nange basabo ne bannyabo nali mutamiivu, nali nnywa omwenge, nali ntambula ng'ebintu binsobedde. Naye lwakyo olumu ntambula ne mpulira ababuulizi b'enjiri nga babuulira wamma ebintu nga binsobedde nga sikyalitegeera nga mpunya walagi omwenge nga bwensula. Awo nateeka wagulaawo oze bayita mu tufumbira nga wetubeera nga tetukyategeerekeka. Ate munatu nga nasoma ediguli yange nga njeetise ku mutwe naye setaani nga anywesa omwenge nga nsuza mu birabo. Naye lwakyalomu ne mpulira munda mu nze nti waliwo Katonda. Nenyingira mu kanisa, nze basebo ne bannyabo neetwala mu kanisa. Nakira ssaawa 11 ningenda Pasita Chamanda ebagamba basebo njagala kulokoka. Banga mpulira nkooye, mpulira nze towereddwa. Bwe nakkiriza olunaku olwo nagenda kuggulamu ekintu ekinene ekinvudde ku mutwe. Waliwo amaanyi agali mu mwoyo wa Katonda bw'osembeza Yesu. Waliwo ebintu bingi byakutiikula. Atandika okutiikula emitawaana, atandika okutiikula emigugu, atandika okuyamba, otandika okusanyuka. Bayibuli engamba essanyu lya Mukama ge maanyi ga Katonda. Kusabire mu linnya lya Yesu amakya g'olwaleero njagala oloze ku maanyi ga Katonda, njagala ogezese Katonda. Bayibuli nga bwegamba mu Zabbuli 34 olunyiriri olw'omunaana nti muleke mutegeere Mukama nga mulungi, nti balina omukiza abamwesiga. Looza ku Mukama muganda wange bw'abadde alemereddwa, looza ku Katonda, mulozeeko obuloza. Kale bw'osanga nga tawooma onoomuleka, naye bw'omugezaako olwaleero n'akyusa ebintu byo, olwaleero nkusabire Katonda akunyweza mu linnya lya Yesu. Haleluya. Tutambula nga tuwulira enjiri y'obwakabaka. Si lwakubanga tulina byakukola, tulina ennimo gy'okola bingi nnyo. In fact we are very busy men and women of God. Tuli busy nnyo. N'omulimu gwa Katonda tutambula nga tutegeeza abantu nti enkomerero etuuse. Obwakabaka bwa Katonda busembedde. Twenenye tusembere eri Katonda. Ayogera mu Yakobo n'agamba nti munsemberere nga nange n'abasemberera. Basabo ne bannyabo amakya g'olwaleero nkukoowolobona w'oli mu bizinesi nga wakagulawo nga totegeera bigenda mu maaso. Koola erinnya lya Mukama. Ayogera mu Isaaya n'agamba nti oyo n'atuukanga anaayitanga erinnya lya Mukama n'alokolebwa. Haleluya. Yita erinnya lya Yesu emirundi 7 bw'oli. Bw'obanga olwadde yita erinnya lya Yesu emirundi 7. Ogenda kuleekana mu nyumbayo, oleekanire mu bizinesi, ogambe nti Yesu nyamba, ogambe nti Yesu nsaasira, ogambe nti Yesu nsaasira. Yogera nti Yesu nsaasira, yogera nti Yesu nyamba, yogera nti Yesu nsaasire, yogera nti Yesu nyambe, yogera nti Yesu nsaasire. Eyasaasira Batimayo ey'omuzibe w'amaaso, eyo eyansaasira nze yali omutamiivu nga sitegeerekeka. Olw'oyita erinnya lya Yesu amakya g'olwaleero Yesu agenda kusaasira, Yesu agenda kuyamba, agenda kuwonya endwadde, agenda kusomolola. Endogo ligenda genda, ekyo ekibadde kyakwata tekigenda kusigala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kanjogera eri ekyo, njogera eri ekirwadde n'omusajja wa Katonda, njogera eri siriimu, njogera eri kansa, njogera eri puresha, njogera eri sukaali, njogera eri ekirwadde ekyo kyebakugamba tekisobola kuwona. Nzize n'amaanyi ga Katonda nga njogera ng'omusajja wa Katonda. Mu linnya lya Yesu bwe Setaani owulira sikwenderira kugenda naye nkulagira mu linnya lya Yesu muteewo muveeko
buyinza ly'amaanyi ery'omukyalo oyo, tulina buyinza ly'amaanyi ery'omusajja oyo. Nangirira omuliro gwa Katonda oguwonya, nangirira omuliro gwa Katonda ogusumulula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tuba amaanyi ga Katonda ekagawonya ekizimbe ekyo ekibadde mu abaana, ekibadde mu mugongo bakikutaawanya mu linnya lya Yesu. Nsumulula amaanyi ga Katonda agasumulula bizinesi gye baaloka, Katonda gisumulula. Amakyako olwaleero abaana nga babasiranya, Katonda abasumulula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amagenda go nga bagasiranya, Katonda agasumulula. Kwata ku magulu go, kwata ku bigere ebyo, kanjogerera amagenda go. Olina kye wabuuka etalo, wabuuka ettego ne bagusiranya, ne wali otandise okukola n'ebifa, naye njogeranga pasita gye mu linnya lya Yesu kye bakolerera amagenda go olwaleero kikuvaako mu linnya lya Yesu. Ettego ndufuula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Yekola be Katonda n'akyusa amagenda go, yekola be Katonda n'akyusa bizinesi yo, yekola be Katonda n'akomyawo omusajja we yagenda, kola be Katonda n'akyusa abaana bo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Haleluya. Mukama yeebazibwe nnyo. Tukkiriza Katonda olw'okukyusa. Bayibuli egamba yatambula ng'akola bulungi era bajoogebwanga Setaani. Yalabisibwa amalewo ejjoogo ly'omulabe, ejjoogo lyonna ly'omulabe Setaani eribadde ku bulamu obwo. Katonda olwaleero leka likuggyeko mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Beebaza Katonda abakazi n'abasajja abatwaliriza mu buli gwe. Sigenda kwerabira chairman Bwekwe Town Council sabo okusabira mu linnya lya Yesu. Byonna byokola Mukama biwa omukisa awamu n'amakaago kusabira mu linnya lya Yesu. Sebo chairman simanyi bulungi linnya lyo, naye chairman omusiraamu oyo omuwanvu oyo alina kalevu, omusajja alina saalonaawo mu linnya lya Yesu. Kusabira essebo Katonda akole ku mirimu gyo, Katonda akole ku bikutaawanya, leka Katonda akuyambe, leka Katonda akusobozese mu linnya lya Mukama wange Yesu. Akulwanira entalo, akuwangulira abalabe ababadde mu maaso go, abawakana naawe, abalwana naawe, Katonda kabawangule mu linnya lya Yesu. Sigenda kwerabira Deputy Mayor Mwami Sulaimaani kusabira mu linnya lya Yesu. Katonda kakulaakulanye, Katonda kakola ebyekisa, Katonda kakola ebyamaanyi, Katonda akuwanguza ettalo bapromotinge polifu ogenda kuwangaala olangirira emirimu gya Katonda n'ekisinga obukulu. Kusabira okolokoka Mwami Sulaimaani, nsabye Katonda akolokole mu linnya lya Mukama wange Yesu omwana Katonda omulamu. Olegeko bulungi bwa Mukama. Mr. Paul Kalaka Mwami Kabogoza tusabira mu linnya lya Yesu. N'oyo omuwala atuula mu ofiisi Sekurutale mbasabira mwena abakutawulu council mubayemesa mikolo gya Mukama. Katonda abalwanira entalo, Katonda abakola ebyekisa, Katonda abanyweze mu ofiisi mwe muli temugenda kusesegulwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Sigenda kwerabira Tiso omwana Musafalu, Katonda akuyambe, Katonda akusobozese, Katonda akulwanira entalo, Katonda akola ebyekisa n'ebyamaanyi. Omukyalo oyo osi mukyala Emire kusabira mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Awamu ne ofiisi yonna gyokola nabo abasajja n'abakazi ba ofiisa zaawo, Katonda bawa omukisa. Basabire promotion mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Ne RDC genda mwerabira musabira mu linnya lya Yesu. Katonda amukolera ebyekisa. Manyi baba n'entalo abasajja abo, baba n'ababawala n'abangi, naye nsabye Katonda bayambe basajja mwe, Katonda abasobozese, abawa amagezi okukola emirimu gye mu linnya lya Yesu. Haleluya. Bayibuli egamba ne muluyita mu muliro tugenda siriira ge mazima, ne muleta mu mazzi nga tegigulukuse tegigusaanyeewo. Nkusabira ebizibu by'oyitamu basebo ne banyabo bikuberera amadaala agakutwala ku leve endala, bikuberere amadaala agakuyimusa in Jesus mighty name. Haleluya. Kantu bina baganda baffe betwalese nansana, truth of God's word ganda nansana. Omusumba Muteesasira n'abakyala Designer Harriet Kwagala, Apostle Henry, tutumidde bonna abavubuka baweereza olunaku lwajjo, Deacon Mariam Nabukenya, tubatubire mwena mu linnya lya Yesu. Abooluganda bonna ba Brother Fred, Brother Mukisa, Administrator Mukyala Mariano,
tubatumidde mwena mu linnya lya Yesu awamu n'abaana mwena ababadde ku kyata olunaku lwakyo ne muweereza mu maanyi Katonda tubabalire mu linnya lya Yesu omukulu w'abaami Saalongo Ssemujju Vincent Katonda akutwagalire mu linnya lya Yesu Diikoni Kayima tukutumidde mu linnya lya Yesu Katonda akole bulungi gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu era administration yonna ekyaki eyo tugiriye musa mikono gya Mukama Katonda kakole ebyekisa n'ebyamaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu twebaza Katonda basebo ne banyabo kubanga obadde otuwuliriza njagala kwakasa tulamu bwo tebusobola kusigala nga bulubadde Katonda gabali omulamu akoze omulimu mulungi gy'oli kkiriza bukkiriza amaanyi agali mu kumanya Katonda ekigambo ekyo kikutobera obulamu bwo kikukyuse mu linnya lya Yesu amiina Mukama bw'omukisa tulabagana olunaku lw'enkya mu linnya lya Yesu muyagala okusabira enamba zaffe ez'essimu eri 0776 83 92 23 esimu 776 92 ano 776 83 92 23 bw'olina Airtel 070 59 01 37 ezo mukyala wange eri 0773 5 29 13 0773 5 29 13 Airtel eri 0755 10 oba emu 00 1053 0755 10 1053 tubagala nnyo era tubagaliza olunaku olulungi mikwano gyange ababodaboda mbeerabidde ye Katonda abanyambire mu linnya lya Yesu mwami Mbaadi mwami Kangave awamu ne bano bonna Katonda bakole ebyekisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu tubagala nnyo mwena in Jesus mighty name bye bye. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams. On ITV.